Nkulamusiza nnyo ku Beg TV nze Kibalizi John nga bulijjo tuli mu programu ensonga mu ddiiro. Tulese nani tulese munnamateeka Kungwa ali ku ddala lya nsi yonna David Balondemu bangi muwulire musajja wa byafaayo na musajja muyivu amateeka agakwatira ku ludda lwa byanfuna naye ku luno agamba nti ekitundu kye ekyebusoga kisigadde nnyo emabega naddala abantu beeruwuka tebafunye kye bandibadde bafuna. Agamba nti agenda kwesimba wajja mu Parliament. Kanso sooka obuuze ku balabi baffe aba Beg TV tulyoke tutandikira awo. Abatulaba abatuwuliriza mwenna mbalamusiza nnyo. Nebaza Mukama Katonda nti atusobozesezza olunaku lwa leero okubeerako nammwe ku TV eno yammwe. Kanso abantu sooka obeeyanjulire bakutegeere. David Balondemu y'ani? Bawuliramu David Balondemu ndi munnamateeka amateeka ngasomedde wano nakuguka e London era nenfuna masters kyekyo lwaki mpitibwa barrister. Nze omu ku balooya abatono abakkirizibwa okupracticinga amateeka wano ne London. Naweebwa omudaala ogw'obwa doctor kuva mu kitongole ekya United Nations International Peace Commission oluvannyuma nga mbawo ebirowoozo bingi ebikwata ku nsonga yonna esobola okuleeta Africa okubeera nga ntebenkevu. Bw'oba otunuulidde ekitundu kyaffe ekyensi kye bayita Africa buli bw'otunula buli munsi gy'otunulamu erimu olutalo nze nempa ebirowoozo byange mu United Nations nti engeri yokka gye tusobola okujja entalo mu Africa binakola kino na kino kutandika first of all okusomesa abaana okuva mu buto okuyiga ekintu tolerance is what? Okuyiga obukakamu tubayigirize okuva mu buto nti toteekwa kulwana singa munaaba akunyizizza obuntu bulamu toteekwa kunyiiganyiiga toteekwa kululukanira byandyaba byanfuna ekisinza otuleetera entalo mu Africa era lwaki entalo kikyazina mululu buli omu ayagala afune yet abaaliwo edda nga Banyerere basobola okukuuma Tanzania lwaki terimu butabanguko bagikuumira mu kyo yakiyitanga Wujama village nga mwenna nga famire n'okulya kyaffe mulira ku sowaani emu mwenna mwenkanankana dini ya Islamu pirawo abeera ku ki ku siniya mwenna namutuula wansi kati ffe enkola gye tulina wano ne bwe tuba tugenze ku bufe bakiyita batya ku mmere ng'ennyingi buli omu ajjeko buli omu bw'akwata esowaani buli omu ofuba okulaba nti ofuna ebisinga ku bya munno ne bwe mugenda ku mmeeza ali okulya atuna kutandika kulya yiyo osooka kutunula ku bya munno naye abafunye ebifi bimeka n'ateekako ne gy'atamaleero mululu. Kati singa tujjawo enkola eyo ne tuva okuvira ddala mu buto ng'abaana tubayigiriza kijja kujjawo okulwanagana naye bw'ebanga ssaawa zino buli omu alwana kubeera mu ssomero ddungi ery'ebbeeyi okusinga ku lya munne olugoye lulungi okusinga ku lwa munne mbalayirira obutabanguko n'entaba tebijja kugwamu Africa. Kati bwe nawe ebirowoozo ebyo ne basaba bantikkire eddaala ery'obwa dokita nofuuka Dr. David Ambassador Dr. Barrister David Balondemu bitibwa bingi byange era chairman w'ettaka. Mu Uganda tulinamu balooya basobola okuwoza amateeka okugenda mu kooti mu mawanga ag'enjawulo ebweru wa Uganda tuwezayo ng'obagatu muyinza okutemuwera ku bangi mwebali naye badde n'obuzibu nti tebafunye mukisa ogwo kuba ne exposure eyo. Kati mu bulamu bwonna kisinzira bwe weetwala wepositioniza otya. Omuganda agamba nti bwe weetwala olubbobbo bakuyozesa bisaaniiko. Gwe bwetwala nti olimu ensa gwabeera esowaani gye batereka mu kabada gye bajjayo nga omugenyi agize omugenyi w'ekitiibwa sowaani yabumba n'ebitambaala bye bajjayo ne bateeka ku ki bagenyi bajja ne bateeka ebitambaala ku mmeeza. Kati nze nasalawo neetwalira waggulu
kati mukwetwalira waggulu n'abanda abandabira waggulu era n'ebirowoozo byange bya waggulu n'amateeka mpeza ga waggulu. Ndina ebiwandiiko byonna ebinzikiriza okugenda mu kooti za wano okuwoza naye nakikolako nendaba nga bifiiriza n'ensalawo yakwetoloola kumawenkya n'obeera mu korido ne bufayiro olw'okuba olinda my road naye nga ne my road bwajja kana kyamaanyi kyagenda kukola. Kiki ekikuwaliriza okuva mu kooti ez'ekitiibwa ze ojja ogende mu mazina g'enkima mulimu abasini ey'omukaaga oba oli yaggwa owa dipulooma bano baasoma bino kiki ekikuleeta mu katembo oyo? Bw'oba otunuulidde ensinga bw'etambula NRM yo nga pate eriko abaagitandika abajja nayo bakoze omulimu makula naye olaba nga bambi ebbanga lyeryo bakooye bateekwa okubaako n'ababasikira. Naawe mu kubasikira naawe ojja n'otunuulira ekitundu kyo ekitundu ng'ekyaffe eky'ebusoga kyo kisigadde nnyo emabega kifunye ku bakulembeze naye abantu bennyini ng'abantu tebayambiddwa. Ati nze n'ensalawo nti kino kyekiseera nveeyo nkozese obumanyirivu bwe nnina n'obw'obuntu bwe nnina nze ng'omuntu nti mmanyi okwogera n'abantu n'okukozesa abantu abambeera okumpi nsobole okuyamba ku bantu baffe. Luuka North biki byolaba bisinga obasoomooza byagala okutandikirawo? Baŋŋamba eriyo omuntu awezeza n'emyaka 6 nga talabanga ku kolansi. Kituufu. Luuka North tebangako na luguudo lwonna lwa kolansi. Actually Luuka nga district terabangako. Kati mu mbeera eyo lwaki kitegeeza ki nti abakulembeze ababaddeyo bonna amaloboozi either gabadde matono oba nga tegatuuka. Ahead of the 2026 general elections, the Electoral Commission is organizing a voters' register display from April 25th to May 15th. Every registered voter is encouraged to visit their polling station during this period and confirm that your name, photo, and other particulars are correctly captured. Raise any concerns, report errors, and ensure that only rightful voters remain on the register. This includes the deceased, underaged, if any, or those who belong to other parishes. Be part of the journey to a credible, inclusive elections. A clean national voters register is a cornerstone for transparent, peaceful, free, and fair elections. Njagala okwegatta ku babaddeyo wana abali ekiseera kino nze nja kufuba okuwambuya ku ddoboozi okulaba nti ku luno gavumenti yatujjukira tuteeka mu pulaani naye tetuukiriza. Sinakindi eby'obulwadde tufiirwa abantu nga 12 buli lunaku naye nga bafa bulwadde buno obwa bulijjo musujja ki? Malaria. Lwaki? Omuntu alina ssente either lwa bwavu n'eddwaliro lya gavumenti nga teri. Kati nga nze okuva bwe nazaalibwa myaka 52 emabega bwe nazaalibwa banzalira ku kkubo okuva awo okutuuka eddwaliro we liri Kamuli paka olwaleero mayira ameka n'ensalawo ntandika eddwaliro. Era eddwaliro wenjogerera tulizimba ne Barotale Muyenga Tankiyo katuli ku Ringibwimu. So bingi byensuubira nti singa mba nze mukulembeze nja kusobola okuyambako abantu baffe n'okulwana kola nti mbajja mu bwavu batandika okulima ebibala ebivaamu essente ng'emmwanyi, kokowa, macadamia, obutungulu, entangawuzi, ebibala ebitalwa kukula naye ate nga bireeta ki ssente abantu basobola okufuna ssente. Busoga muntu bw'ojogerako nti eri mu mbeera bw'etyo ayinza okubuuza nti olimu kubanga Busoga ku keeki y'eggwanga naddala mu ngabana y'ebifo ebbanga lyonna ebadde ndowooza mu kifo kisooka sipiika badeputy ba prime minister
Lero tulinayo Nakadama tubadde ne bakirunda Kibeidinda bakadaga kyogamba abantu abo tebakoze kimala kulaba nga Busoga w'abantu b'omu Busoga yonna obulamu bwabwe bukyuka. Okugabana tubadde tugabana ebifo bulungi era nga batuwa n'okugabana services kyanjawulo kibadde kyanjawulo. Singa ku luno abamu tuweebwako omukisa President n'atuyita n'atubuuza Busoga mwetaaga baminisita bameka baradisi bameka bambasada bameka nze nja kuyimuka mugambe nti ne bw'otatuwa bwa minisita ne n'otukolera oluguudo oluva e Kamuli nga lugenda paka e Kaliro nga luyita mu Luwuka nga lwa Tamaka ne bw'otatuwa bwa minisita n'otuleetera amasanyalaze gabone buli mu kitundu kya Busoga ne bw'otatuwa bwa minisita n'otuwayo amalwaliro n'otuzimbirayo amalwaliro nga 4 mu Luwuka. Ebintu ng'ebyo n'otwongeramu n'entandikwa ffe bennyini mu bukulembeze obupya tujja kwekolamu omulimu gabe nti abantu baffe tubafunira ensigo ez'emmwanyi ez'amakademiya kasooli tali munnyo sente naye emmwanyi ng'Abaganda terimba wano tuyoola makademiya ebintu ng'ebyo bivaamu ki ebivaamu ensimbi ate nga biwangaazi mwanyo mwaka ku mwaka tekigasa kutuwa bwa minisita ng'omuntu omu ajja kufunamu ne famire ye naye nga abantu abalala abasinga tebagiraki tebafunye ye tusinga abatukoledde enguudo n'atwongeramu n'amasannyalaze tusobola okukozesa obumanyirivu obwaffe ne tuyita ba investor ne bajja ne bakola kituyita foreign direct investment ne bateeka mu kitundu because investor yenna bw'ajja mu kitundu abuuza kintu kimu amakubo gali gatya waliwo amasannyalaze amasimu gali gatya because ate kusigala nga network nekati ne network mu Luwuka tetugirina just naye kivudde ku ki abantu bakyalinnya emiti maloboozi maki manafu genjagala nze kwongera akasembayo nga tukyali mu program ensonga mu ddiiro ku Beg TV. Olowooza baasi gy'oyagala okulinnya sitekaddiye abantu nga batandise ogifuluma abaana ba Nuupu nga baagikuba wano e Buganda beeteekateeka gyongerayo olowooza togenda kulinnya nfudu ewaffe e Busoga ebbaasi eyo ekyali mpya nnyo mpyaka lwalwalwa era bw'oba obadde otunuulidde mu ebye politics wa Uganda okuviira ddala FDC bwe yajja n'amaanyi twakafunako ba opposition MPs mu Busoga nga 3 Abdul Katuntu Salamu Musumba ne Mwiru beboka abazzeeko ku byaki maybe ne Asumani Basalirwa beboka ate nga abalala bonna bajjira mu by-election ate nga Mwiru tafunangako outright win. Salamu yaliyo okulumu n'avaayo Katuntu yabaddeyo n'agenda kuwa chairman wa district nayo ne oluvannyuma. So oteekwa okumanya abantu bwe baagala ki n'otambula nakyo. Kati abantu baffe baagala movement ate gavumenti eriko ate erina resources kati gwe buli bw'ova ku mulamwa n'ogamba ogenze munu nti waliwo wiivu gw'onoonya kifo kuyingira buyingizi mu parliament naye bw'oba onoonya services oteekwa okutambula ne gavumenti eriko osobole okugibeeramu osobole okusakira abantu. Akatalekeka obubaka bw'oyinza okuweereza abantu beeruuka gy'onoonya akalulu mu kiseera kino. Abantu beeruuka mbakubiriza ku mulundi guno Mukama atuweesezza emikono 2. Twadde tunoonya mukulembeze naye Mukama n'ajjukira n'andeeta nali ŋŋaanyi naye mwansaba nenzikiriza nzize baweereza tetukola nsobi ku luno tejja kuba kwejjusa tusobole tukwateko ffenna tukwateko tulabike nti munyingiza mu palamenti musobole okuba n'eddoboozi ery'amaanyi erisobola okubasakira ffenna tubeere bulungi. Kale tubeeyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala abalaba Beg TV tukyagenda maaso n'okubaleetera abantu ekika ekyo abateekateeka okukyusa ebitundu enkyukakyuka tezitera kuba mbi
katunuliremu n'amateeka tekiki kyagenda okuleeta ebisigadde tujagenda maaso nabibabuulira naddala ebikwata ku kitundu ky'eruwuka okujjayo ebyo ebisinga okubaluma ate mubimutegeeze abitegeere nga bukyali ku nkomerero aleme kwekwasa tweyanziza